Nemba gwe ne bwoba n'obusungu ku muntu busungu bwa nabakyobo bw'olina ku music industry namba. Juliana kanyomozi akigudeko bulungi pozi n'ekirala akasembayo ne ŋŋamba nti bajjo Tomudi naye yeewera Bakadaama batabukidde maama wa Jose Chameleone ensonga ki butereevu n'amalala agasingakaawo gonna ngayina. Nsaba gwatanaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribing likinga commentinga tusobole okuba nga ate munange tutambula ffenna butereevu mukwano gwange oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Kato Luwama bantu bangi beesombye nga bagenda mu maka ge okuba nga bakungubagira kwono wabula waliwo celebrity omu ono nga kigambibwa mbu ye tayagala kuziika era temuli mulabako ku nnyimbe zonna ono kigambibwa mbu yakoma okubeera kulumbe lwa Moses Radio okuva olwo mukyalo ono yeekwese yeefuula VIP wabula abantu bavuddeyo ne bamuwalabula nawe weewulirireko. Nemba gwe ne bwoba n'obusungu ku muntu busungu bwa nabakyobo bw'olina ku music industry namba. Kisaakye yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Aŋŋume yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, omugenzi Maiso yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Babade Bitama baafa mpaawo kanyego kaava gy'oli. Owange tubuuza gwe eddoboozi lyo liriwulirako ddi mu bitalo? Oba olina ekirimi ng'ekigambo nga kitalo kikumenya okwatuukiriza? Kale twaligambe nti tosobola kubaawo mu buntu naye n'oweerezayo ku bubaka obukubagiza mu buwandiike oba ne mu ssente ne byonna tebikolebwa. Bannange Juliana kanyomozi ye gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi? Tunnyonnyoleko obanga gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi naye munnange music industry eringa famire yo kubanga ye yakwola era ye yakubeererawo ennyo mu kaseera ak'ennaku mu kaseera ak'akazigizi naye gwe olibeererawo ddi bayimbi banno Juliana ndowooza butya music industry ebaawo omuyimbi omu gwe yakaziika abaakafa yali ndowooza radio yekka abalala tebamukwatako taziika talambula balwadde tayabya nnyimbe bwe njogera nga akayeekoli akalippira buli muntu naye nedda banno baakubeererawo naye naawe babeererewo kaak'olumu kata abadde asiiba wala katanga his excellence Bobi Wine okuva ku Monday paka ku Sunday n'amukeererako ne mu wiiki ejja ku Monday naye his excellence Bobi Wine yagambye okufa kubeera kufa omuntu wadde akukalakata naye ekimugwana si kufa era yanyoleddwa wamu ne bannayuganda bonna ne art industry yonna bweppo n'abafamire ye ne maama ye Juliana kanyomozi yadde kapositi just kapositi Chris Evans watu bwe yakaaba just drop omuyimbi ovaako ki naye nange mbuuza Juliana kanyomozi ovaako ki eyo nga nkugyeyo ye Tomudi yeewera agamba yayagadde awe omukisa omukulu bajjo olw'ensonga ababeereddewo era n'amugamba munnange agende maaso n'okuba nga amutegeka kitegeeza essaawa yonna tusuubire konsati ya Tomudi naawe mwewulirireko bulungi pozi n'ekirala akasembayo ne ŋŋamba nti bajjo abadde okusaidi yaffe otegeera alwanye abadde ye akkiririzaawo n'agamba omusajja agenda kukuba sho mumujjukira so kati ne ŋŋamba bajjo tumuwaddeyo ka chance katumuwe kawantama concert nti hey Tomudi ti wa myezi emeka wa myezi mukaaga myezi mukaaga ti akoze show ejjuza tebaddaage baana mwe mugenda tutumeza amalala ebyo nno nga tubitadde ku bbali mukwano gwange bo Bakadaama banyiivu nnyo era bakambwe bano bavuddeyo ne bawalabula maama w'omukulu Jose Chameleone nga bamuvunaana okuba nti omukyala ayogera nnyo ate omukyala tayagaliza. Bino byonna byazze oluvannyuma lwa musajja mukulu Clever J okugendako wali mu maka g'aba Mayanja family okuba nga munnange yeetonda wabula maama ono yalabise nga ye talina mutima gusonyiwa era yayogera ebigambo bingi n'amwogerera kwekussaako okumulabisa nga mbutuufu newobeera gwe oyinza okwongera okukyawa Clever J naye nga bambi yali asazeewo ajje yeetonde. Kati nno Bakadaama bagamba wallahi Mayanja family egenda tutama lwaki muswaza munnammwe yajja dda n'abeekubako ne mumwesamba kakati saawa zino mumuwaayiriza mbu ye teyajja kwetonda mbu ye ne ssaawa gyajjukidde okwetonda kale ebigambo byo bingi bibadde biwanvu nnyo
Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Eyo nno nga tuvuddeyo ye musajja mukulu Gravity omutujju ono avuddeyo nange n'atubuliranga we yakola ennyo okubanga oluyimba luno lutambula wabula teyalukola yekka. Njogera ku oluyimba lumanyiddwa nga Kwepicha nga luno lutambudde ku mitimbagano egy'enjawulo yadde nga amafuta gaali geesalamu oluvannyuma lwa Palaso okuba Alien Skin oluyimba luno amaanyi ne gasala. Gravity omutujju avuddeyo n'ategeeza nti yakola n'abantu ab'enjawulo okubanga oluyimba luno balugattako value era nga omu ku bo ye Amoti omubalanguzi wabula intention y'okukola oluyimba luno lwali luyimba nga lugenda kuba lwa comedy era Gravity omutujju yeewuunya nnyo nti oluyimba luno lwatambula nnyo n'okusinga we yali asuubira era agamba abadde talina ssuubi litegeka konsati yonna mu mwaka guno wabula abantu bamulaze okwagala ne balaga n'okwagala eri oluyimba luno n'asalawo nti essaawa yonna asobola okustaginga konsati ye era abawagizi be abasuubiza okubakolera ekisinga ku lunaku olwo. Wabula Gravity omutujju ogenda maaso n'omubuuza kirungi ki ekiri mu luyimba olwo naye tamanyi wabula agamba Mukama Katonda alabika yakirimu okubanga oluyimba luno lusobodde okutambula okutuuka awo we lutuuse. Ye musajja mukulu Balamu akyagenda maaso n'okubanga munange akukuluma era ono agamba agenda kusuwinga Abitex. Bino byonna abyogera mbulwa kuba Abitex yamukubako ekivulu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu wabula Abitex agamba nedda ssebo ebintu byo bikyukidde ddala nze okutegeka ekivulu nakitegeka olw'ensonga munange waliwo ekibwatukira ekya musajja mukulu Alien Skin okumeruka era ono weyameruka nga promota yenna gwoyinza kukola ki tolina kulinda ati ki budde bulala. Bw'atyo Balamu yagamba bannange ba promota twandibadde tetubeera bwe tuti kwekuba naye abaffe abantu nga bangi mu ggwanga Uganda tekirina buzibu kubanga ate munnange mutika konsati olunaku lwe lumu because ebifo biba byanjawulo ne muziki wammwe aba wanjawulo ate ekyo kireetawo erethe competition nti ogenda kukyusa engeri gy'okukolamu ebintu byo ogenda kutunuulira omuyimbi omulala lwaki yafunye abantu bangi njogera ye mpisa ze ogenda kwesanga nti abayimbi bagenda kufuna disipulini bagenda kukyusa mu mpisa zaabwe. Ssaawa zino tubadde n'abayimbi abanene ba Eddie Kenzo ba Gulned, ba Shiba Kalungi, ba Spicy Diana, tulina ba John Black naye kakati ssaawa zino tutunulidde omuntu omu Alien Skin. Kitegeeza abayimbi ababadde bagenda kuddayo ku drawing board bamanye ekituufu ekyokukola music akyuse kakati tulina kukola tutya ekyo kireetawo health competition. So ndowooza nti Abitex kye yakola tekirina buzibu bwonna wabula Balamu agamba gwe ngenda kusoowinga sinakindi ogeneko mu disciplinary committee ofuneko ku mpisa kubanga kiwakola ffe nga bapromota tetwakiteesaako era twali tusabye tukijjewo naye ndowooza ekyo kiba kibi. Omuntu amanya nti yekka yategese muganda wange ojja kwesanga nti agenda kukola byeyagala ku konsati tagenda kubawa budde because amanyi yekka ye yategese tewali kifo kyonna kyakusanyukirwamu mulina okgenda mwesange nga mugenze naye nga temunyumiddwa. Kale Abitex yagamba wagenda maaso n'okuba nga ategeka Alien Skin wabanga ye muyimbi aliko teri promota ategeka muyimbi nga talina audience era Abitex agamba ssaawa zino omuntu nga Alien Skin abantu abayinza omwegeraageranyako ye mukulu Kyagulanyi Ssentamu Jose Chameleone kussa ne Bebe Cool because ssaawa zino crowd gy'ayina munange y'abasajja bali abasookawo naye kibuuzo ono akikola atya? Ono yabala akole music nga mungi abitinge abayimbi abaliwo abagamba nti buli mwaka bafulumya ennyimba 2 okitegeera ate video ze nga ziteekamu sente ntono wabula sente zisinga aziteekamu audio. Kitegeeza omuyimbi agenda okukola video n'agiteekamu obukadde 10 Alien Skin akwata sente ezo n'akolamu audio 7 okitegeera akolamu audio 7 ate n'asigazawo ne sente ezikola video. Kale mu nsonga ng'eyo ndowooza osobola kitegeeramu nti ebyo bagamba nti okuyimba kwa bbeeyi kuyimba kukoze kutya kakati ojja kwesanga nti omuntu akozeseza sente ntono wabula ayimbye ebyo abantu bye beetaaga era
n'akola message kubanga obuzibu bwe tubadde tuyina wano mu Uganda ye music atayina makulu naye oba otunulidde music wa Alien Skin amakulu mwegali music anyuma kakati ekyo kijjeewo music oli abaddewo kyayiwenjaye okitegeera ya kakati ekintu ekyo kitegeerekeka buterevu mukwano gwange nkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire watanaba kubanga subscribinga genda maaso subscribing likinga commentinga sobole okuba nga temunange tutambula fenna